okuteekawo enkwaso wakati waffe ne wakati w'abawuliriza baffe n'abatulaba ku Islamic University in Uganda ne Qibla Islamic Media. Twagala okusenseza omulamwa gwaffe. Abantu badduse ibaada, badduse okusinza Allah. Twanokolayo ensonga 3 enkulu nti bunafu bwa iman, abantu tebaagala kubeera mu nkuŋŋaana z'eddiini, n'ekisembayo twanokolayo ky'abantu butamanya kikyasobola kufuna luvannyuma lwa ibaada. Naam. Brother Amir, njagala tutegeragane. Ibaada kitegeeza ki? Bwe tuba tugamba nti abantu bavudde ku ibaada, Yes sir. bannafiye mu ibaada, ekigambo ibaada kiri kigambo ekibuna buli kimu kyonna Allah kyayagala ng'ate akisiima. Naam. Kakati buli Allah kyayagala ng'ate akisiima tunafuye era tukivuddeko. Kiki ekyo? Ebintu ebyo bitambula mu angles zonna. Political arena, economic, religious ne social. Ibaada tugisanga mu byobukulembeze, mu mbeera zetuwangaalamu ne bannaffe, mu mbeera y'eddiini ne mu mbeera y'ebyenfuna. Ibaada ekendedde tetufuddeeyo. Tugayadde ekimala. Anti oleba ebyobukulembeze, abakulembeze bali byabyo, ne bebakulembera nabo bali byabyo. Brother Amir, abantu bavudde ku ibaada. Yes sir. Omulamwa tugukyusizza ng'omuntu ffe tuvudde ku ibaada. Abasomesa ibaada na lwaki tugivuddeko? Tukivuddeko. Ffennyini naffe tuvudde ku ibaada. Abasomesa ibaada kutewe twandikikoze eddi twandikikoleddewa. Tetugikola. Kati be twandisomeseza bagikole tebagikola. Tebasobola gikola ate tebagikola. La ilaha illallah. Kati ebimu ku bintu ebitunafuyiza ne tuba nga tetukola, n'abatuwuliza tebakola, ffenna tetukoze. Mu byobukulembeze, abakulembeze bali byabwe tebakoze bukulembeze bwabwe. Kinafuyiza abasiraamu abalala abatali bo bakulembeze. Kale kakati ekibuuzo leka nkubuuze baaba, ani omukulembeze? Gwe weetwala ku baaki? Ani atakoze mulimo gwe? Nze naawe tetukoze mulimo gwaffe, era kyetunafuyizza imaani yaffe, era tulemereddwa okukola ibaada. Anti kakati Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ffenna tuli bakulembeze, buli omu wakubuuzibwa ku ebyo bye yasumba. Nagamba nti imam ra'i, omukulembeze ra'i, taata ra'i, maama ra'i, omukozi naye waali naye ali ra'i. Buli omu waali mu kapasite ye. Gwe ng'omuntu oli mukulembeze ku lulwo. Era bw'oteekulembera bulungi n'otakulembera bulungi bulamu bwo, omaliriza otomedde. Ne bwe kito kati obukulembeze
obukulembeze bwaffe tetubukoze nga bwe kyetaagisa imaani neekendeera erinnya etya erinnya ejja kulinnya nga buli omu akoze mulimo gwe mu by'obukulembeze awo ebyeddiini we biyingirira banaddiini beesuliddeyo gwa naggamba okukola eddiini tetuproducinze ba role models siri best role model eryandaba eryampuliriza nze nga seeka abasiraamu bankaaba nze nga imaama abasiraamu bankaaba era beekengera n'okwekengera no kwegamba okukola ibaada yaabwe ey'okusaddaaka nze nviriddeko ensonga tebasaddaaka kubanga nze kenyini nze sisaddaaka nze ndi musomesa nsomesa nfuna omusaala sisasula zaka naye nkubiriza abasomesa abatasaala basasule zaka abatali baimaamu sadaka mu muzigiti bwe tuba tulangiridde nze nange mbeerako n'akasente naye nsisaddaaka audience yerina okusaddaaka kakati ono andaba nanteekako eriisa ejjogi okumala akabanga nga talaba nze bwempaayo era ne bwe kibeera mu kisirisa wadde mu kyama nga taliwulirangako maloboozi galaga nti imaamu yali asaddaaseeko kwegamba kati nekitegeeza nti imaamu takoze mulimo gwe kati ffe mu bya ibaada anti akiika abasiraamu tubakubiriza basale embuzi nga bazadde abaana imaamu tayitangako ng'asala mbuzi ye alina abaana 7 tanaba nakukola akiika kakati yate abasiraamu waliwo omusiraamu omu alina abaana 6 yakozeko akiika mwana omu n'agamba nti ogayadde nnyo abaana kati bano abasigadde 5 naye nga ye alina 7 tannakolerako wadde atya wadde omu kati ibaada abantu bagivuddeko ku lwaffeffe abakulembeze kubikwatagana ku ddiini tetuliiyo ffe babbi ffe bakuusa era oli ajja ng'alina ekizibu kye nojja n'okiyiiya wano n'oteekamu n'ekikyo ofiisi ya imaamu erina obwetaavu ne bakuwayo emitwalo 7 n'otagikolera accountability nga ne tulejalawo omuzikiti naye tazitegedde bwe bamubuuza nti imaamu yabadde na kizibu kye nti oyo nze mumanyi yabadde alina kyayisaawo nze nti saazirabye n'ekizibu kyalina nze sikimanyi naye nga yagadde zize kale oyo tulejayo ali kukwogerako ate ali ku kakiiko ali kwogera ku imaamu ali ku kakiiko kakati nga tutuula meeting nga abasiraamu bagamba imaamu tetukyamwagala nga mulimu ne treasure gobadde okola naye nti ati twetaaga nti kiki nti imaamu y'ebintu abikola yekka kakati kiki ekiganya abasiraamu okukola ibaada ekiganya abasiraamu okukola ibaada baimaamu b'omu mizigiti bamagombe kasi mu type ekizibu kiri kuffe tuviiriddeko abantu obutakola ki obutakola ibaada nani abantu balikola ibaada okay kale katugambe nti obutabeera mu misomo ki gye tutegeka seminars ez'enjawulo semina zisomesa baani anti kati tutegese semina ey'okusomesa abaami n'abakyala ne tugitegeka olunaku olw'okukola ku lwokusatu ne tutandika okusoma ne tuleeta seeka n'avuma abasajja ng'abakyala bali awo seeka omulala n'avuma abakyala ng'abaami bali awo olwo katuli mu misomo kati ekiddako abakyala bo tebaagala kubamanyiira n'abasajja bali awo nga mubavuma kati semina eddako tebajja bamanya nti seeka oli gwe baleetera yagenda okukola ki yagenda okujja abasajja bibatama tebaagala boogerako ku nsobi zaabwe ng'abakyala weebali kakati ani ategeka emisomo megadarusu ayu main hall yonna ejjudde buli omu aleta 33 megadarusu tugenda kubeera ne megadarusu kakati megadarusu nenakyalinga kakati bagenda okumaliriza nga babakuŋŋaanyamu ssente bannaye tulina ekintu kye tuli okukola fundraising twagala kuzimba office
eza Qibla Islamic Media kyekibayisiza mu semina eno naye mwebale kujja kati tolaba bwe tudaivatinze ebyokusoma ne tubiza Qibla Islamic Media yo ebadde ku kakodyo kayo kukuŋŋaanya abantu kukuŋŋaanya ssente kakati challenge lwaki abantu baddusa ibadat tebabitegedde n'okubitegeera kubanga tebafunye role models bafunye bakifeesi ne bamafia bebali in the lead omusajja amanyi bulungi ali okwogera okuviira ddala ku kawala akannasu paka ku mutwe ku kaviiri akasembayo yali okwogerera ekintu abantu tuvudde ku ibadat naye nga tuzivuddeko lwakuva ku nkola ey'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam tuvudde ku nkola y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala mu sura ya 23 aya ya 21 Allah agamba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mulina ekyokulabira ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabbi yali role model all around yali best political leader best religious leader best economist best social animal yalinga yasinga mu byobufuzi nga gwe tulabirako obulungi okulembera otya obwa imam yabukola ekimala era yali akwasaganya ensonga ne famire ye nga yasinga obulungi era ne mu hadithi yagamba nti nze nno nze gwe mulaba nze mbasinga okuyisa abantu bange bulungi yansinga kuyisa abantu bange bulungi muzimu ku nsonga Khadija ze yannyonnyola ng'abuulira nabbi nti Allah tayinza kulekerera yamugamba oli mulungi nnyo eri abantu bo nga ye Khadija nga nabbi sallallahu alayhi wasallam atiddemu ng'obubaka bwakajja Khadija amugamba no nze nina obukakafu nti Allah tayinza kuvaamu kubanga oli musajja mulungi olabirira bulungi amakaago ate ofaayo eri abaana bo kakati kiki ekituganye okubeera nti lwaki eddiini ekendedde lwaki ebya ibada bikendedde tugambe nti ibada etambulira mu bintu byonna ebyenfuna imamu ayina we bamumanyi ng'alina looni imamu anywa sigala imamu bwe yeewola essente otambula myaka 7 nga takuwanga mitwalo gye 2 gye yeewola omwaka ogwo kati amana n'atuuka eri n'atandika okwogera abantu abakulembera emyaka gino gyonna tebalina kye bakuwa naye bw'omwewolako mitwalo 2 atandika okulangirira gwe bwe wali ojja okwewola imamu wagamba nti njagala musaala kati weewola bulungi kati ate otandise kwogera mbw'okoze tebakusasula ani asasula ye system eririddawa kakati oli mukubba mu ngeri y'olukujjokujjo imama akuŋŋanyiza essente agamba zino nange zange zakulya zino zange zakulya bwe baali balonda akakiiko gwe bakuwa obwa treasure nti kati bw'ozikuŋŋaanya otandika kuzitemaatema gwe treasure oka kati treasure w'omuzikiti akole ki naam kakati abasiraamu ebintu bya ibada babivuddeko naye nga babivuddeko lwaki kiviiridde kuffe okubeera nti situnaba kuprovidinga role models abamanyi abasinokusomesa owulira se kakati semina tebasobola kugijjamu kubanga abuuza ani agenda okusomesa imamu waffe bwe bamugamba nti Sheikh Lut Suleiman Wandera yagenda okusomesa kati ng'abivaako ebya Sheikh Lut Suleiman agenda kuyusira nagamba nti nasomesa kuyisira okumala emyaka 6 naye navaayo nga mmanja emyaka 2 kakati simanyi lutunze byansomesa olabye ekizibu ekyo kakati tulina okwetereeza nga ffe abaki abamanyi naveeyo n'agenda ebuduuda n'asanga district qadhi w'ebuduuda nti yagenda okusomesa nti oyo ye yaleeta omuzigiti mbw agenda okuzimba naye omwaka gwagenda okuggwako ng'omuzigiti gutandise okwonooneka oyo saagala kuwulira yagenda osomesa n'abigattira ku muzigiti gwe baazimba nga bayitamu ye ne basala ennyama za duhiya nga bazisalidde ebudaka naam imaamu n'agenda n'asitula ennyama okuva ebudaka n'agireeta
nawako abasiraamu ekitundu kimu ekimu ne batamanya bwe kyalaze anfuna bulungi kakati abasiraamu ne bagamba olinaga sikyasalira muzigiti omwoyo ogwo omuzigiti kyagusalira mulenga just muntu omu yekka imaamu yekka otegedde yeyaleeta ennyama okuva eri budaka naye nga ebitundu nti mbeera bibiri nti enamba kati ekitundu ekimu kyekyatuukawo nekimu nakigabirako famire ye naye nga tabuulidde kakiiko kanakiga nti enyama batunda imaamu yatunda ngate bambi omusajja wattu teyatunda naye lwaki olw'obutabeera mwerufu kakati abo ne bava mu muzigiti ibada oli nagivaakana nedda esente nezigenda ku Uganda Muslim Supreme Council za zaka oli yasisula miliyoni 2 oli yasisula miliyoni 1 ne bafunayo miliyoni 8 kati ne bajja okubuuza accountability bwe babuuza Sheikh Lut n'agamba nti ebintu by'essente ebyo musooke mu birinde muko njagala kubyetegereza kubyetegereza kusooka kale ate owa zaka yagamba kasooke neetegereza ate gwe okuŋŋaanya kakati abasiraamu ne bakendeera abasasula zaka era oli yali asasula zaka n'agamba munente ife twalemerako bulemezi naye nga ebintu by'ezaka ne Supreme Council si byangu kakati ife system ne tugaana abantu okuba nti bakola ibada omuntu najja n'ataakinga omuzigiti ng'omuzigiti plot 6 n'atandika okugwogere n'abuuza ekibuuzo nti nga buli lwakuna mu kuŋŋanya ssente za yaka omuzigiti nga gwo tegulina wakufu kati oyo naye n'agamba nze sijja kusaddaaka nze ne zaka sijja kugisasula buli lwakuna tukuŋŋanya za yaka essente eziva mu maduuka gano ziragawa kati neyekwasako ekyo olw'okuba nti tewali bwerufu kunnyonnyola nti essente z'amaduuka zisasula bakozi kakati oli ebada n'agikola ki n'agivaako ng'abeesinga ku ekyo oli n'abuuza nti Bilali muzigiti oba nyumba ya muntu yatuwaako bwetusaalira awo amaduuka gano gonna ga muzigiti oba ga muntu ate parking yard ani agiryamu ne waba nga tewali wakola ki abyogera nti nze ku Bilali nze sijja kusaalirako Sheikh Mudathiru mubbi onkira bulungi kugamba kati oli ne yeekwasa ekyo kakati twetaagisa okubeera tuteekawo systems nga ziri clear onfuna bulungi clarity ne transparency okubeera ntuli beerufu kinnyisa iman golaba Umar bwe yajja mu muzigiti n'asanga abalimu bakuumye income n'abakuba emboko n'abagamba tumbaavu babagamba nti riziki eva mu ggulu mugende mukole musirwalire muli kakati abantu buli kaseera abasiiba basabiriza ng'ate nga balina amaanyi nga balina okukola balemesezza abantu okukola ibada kati ibada abantu bagivuddeko olw'ensonga nti tetunnabeera na system eri clear tetulina consistency kugamba emisomo tegirina kugenderera emisomo gyaffe girina obuzibu nti n'abagisomesa abagenda okusoma beekengera ono agenda okubeera nti asomesa ekyo nakyo tulina okubeera nti tukitunuulira bakadde bange ebitiibwa ekigambo okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala omuntu okubeera nti alina qudwa buli omu alina okumanya wa waakoma obuzito bwe n'akomaawo abantu ba overlappinga mu ibadat abantu abamu bakola ebitali byabwe abasiraamu baagala nnyo okweteeka mu ttuluba baagala nnyo okweteeka mu levo ey'okubeera nti be bayimaamu kati nekimulemesa ibada ey'okubeera nga ali follower ey'okubeera nti ye Allah amuvunaana kubeera nti bamukulembera n'atandika okukola nga ayagala okubeera nti ye yakulembera obadde okimanyi nti gwe oyina kukola mulimo gwo naye n'ogaana okuleeta ezzaka ewa qaadi
nga qadhi ye yandigabye zaka n'okola omulimo gwe oba oli azaamanyiza qadhi mu bukulembeze bwe kati gwe omuviiriddeko olw'okubeera nti oli munafu kukola paati yo omuviiriddeko naye ne bamuyita omunafu okukola paati ye ne bwekityo tugamba nti omuntu yeetaagisa okubeera nti abeera ne role model omuntu gwatunuulira ng'ekyokulabirako ffenna tulina ensobi twetaaga okwetereeza tuneetereza tutya ffenna abakulembeze n'abatali bakulembeze tulina okuddayo tweddaabulula tukole kye bayita rehearsal tukole revision mu bintu byaffe engeri gye tubikolamu basahaba buli kaseera bayitanga bannaabwe ne bagamba nti no olinga agamba nti taal jangu wano numinu saa tusobole okwejjukanya okumala akaseera ak'essaawa ennamba nga twogera ku bitukwatako n'ebikwata ku ddiini yaffe d abamanyiro bagendako mu retreat refresher courses ziririddawa tusookere ku mufti tumutwale mu retreat yagende Saudi agende mu training international training of muftis aveyo ng'alina byekyekinze akomewo tugende mu ba MPs baffe bonna babatwale for a retreat nti okumanaginga abantu baffe tuddeemu tubamanaginge bwe tuti baqadhi ba regional assistant to the office of the mufti babatwale for a retreat okay kubanga eddiini obusiraamu bugamba wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin kiyamba tujjukize kubanga okujjukiza kugasa abakkiriza naam kakati ba regional assistant to the office of the mufti beetaaga okubeera nti bagenda for a retreat okay retreat eno ebayambe yes sir okubeera nti bamanya butya bwe basobola okubeera nga bazzamu obujja imaani z'abantu bo bennyini basooke beetereeza bwe bamala okwetereeza kati bafuuke ba role models kati ba district qadhi nabo bagende for a retreat bakomewo bamanye nti beetaagisa okubeera bagonvu eri ba regional assistant bafuuke ba role models eri baseka b'amatwale seka b'amatwale nabo babatwale for a retreat naye omuntu abeera sekatwale okumala emyaka 10 nga tebamutwalangako mu semina ani atwala ani obukulembeze bwaffe kati international world bwetwala mufti atandika okuteekateekera ba regional assistant buli omu ku region ye ateekateeka ba district qadhi mu area ye atandika okuteekateeka baseka b'amatwale buli seka w'ettwale atandika okuteekateeka bayimaamu be kati ekyo kyekola kyetwetaagisa katwetaagisa okumanya regional assistant to the office of the imam office of the mufti ateekateekera baani ateekateekera baani yategese baani yategekedde baimaamu ati kati ekibeera kifu ye level ye regional assistant akoma kuba district qadhi kasita ategekera ba district qadhi n'ategekera baseka b'amatwale n'ategekera baimaamu ekyo kiba kifu kiba kitegeeza kyekivuddeko ibaada abantu okugivaako era waliwo ba district qadhi abatajja kujja yes ire ku bufumbo abantu obufumbo buganye tebuteredde obufumbo tebuteredde buviiriddeko abaana tebakuzibwa bulungi abaana tetuba tutte ku ssomero kusoma enkolagana yaffe n'abantu ab'ekitundu tebadde nnungi lwaki kubanga omusiraamu alabira ddala atali musiraamu nga kirwadde atali musiraamu alabira ddala omusiraamu nga kirwadde mu eriya eyo kakati ekiremesezza ibaada okubeera nga tukolaki okubeera nga zikolebwa tulemereddwa okubeera nti tukola olw'okubeera nti enkolagana yaffe si nnungi naye ekizibu kiririddawa tetutegedde busiraamu bwaffe tetutegedde byafaayo abantu tebasomye lulimi lwabwe era oyinza n'okusanga seeka nga naye tamanyi luwarabu naye nga imaamu era bw'ojja n'otandika okusoma oluwarabu ng'oyogera naye oluwarabu akubuuza nti bagambe nti nze nasoma oluwarabu nze wano mmanya alifatiha
ne qul huwa Allahu ahad khutuba nzisoma mu Luganda kubanga obusiraamu tebugamba mbu omuntu amanyi Oluwarabu yekka yalina okukulembera kati seeka naye nga Oluwarabu talukola ki talutegeera kakati wabeera nga ye talutegeera kati abasiraamu bebakulembera bo bajja butegeera oke kati alusomeddewa wa kusomero kakati population yes enene egenda ku masomero esanga teri basomesa Luwarabu kati java nafuuka imaamu nga yali mu muzikiti nabeerako n'ebikwata awo ne bamusomesako yasari naku 2-3 kati bwavaayo nga ye best mu area ye kati olulimi Oluwarabu buli luba nga teruli mu muntu tekijja mumusobozesa kumanya ddiini ye twetaaga kusoma Luwarabu Hamid twetaaga kusoma Luwarabu kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Qur'anan Arabiyya twassa Qur'an ng'eri mu Luwarabu ennimi endala zivvuunula buvvuunuzi Qur'ani naye nga yeri mu luki mu Luwarabu kati kiviiriddeko abantu okubeera nti imaani ekendedde abantu bavudde ku ibaada kubanga Oluwarabu tebalutegeera atuuka n'ekiseera n'agamba waliwo we naliko lwamu seeka n'agamba abasiraamu nti kati gwe obeera ng'oli mu swala ng'osaalira omufu yogera olulimi lwo bwe bagamba Allahu akbar tandika osoma al-Fatiha Allahu akbar oddeko osabire ku nabbi Allahu akbar osabire ku mugenzi mu lulimi lwo takbira esembayo otole salaamu olaba seeka oyo yali ku mukolo yali kugundi kulumbe nga nnyonnyola abasiraamu bwatyo nga tugenda kusaalira mayiti nze kennyini naliwo kakati kiba kitegeeza nti seeka oyo alina ekizibu esswala tetugiyingiramu na lulimi lwonna tubeeramu na lulimi luki Luwarabu lwokka omuntu akkirizibwa okwogera olulimi lwonna lwe yazaalibwa nolwamanyi nga tumaze esswala so si mu sswala ye yagamba mu sswala munda kati alhamdu tugisome mu lulimi anti agisome nga bweri bwetyo naye bw'atuuka kusabira omugenzi ayogere olulimi lwe anti byatategeera kakati challenge eririddawa nti olulimi lulimu tetulutegedde Qur'an tetugisomye naye tunaagisoma tutya nga tetutegedde kusoma Luwarabu kati twetagisa okusoma Luwarabu twetagisa okubeera nga tusoma Qur'ani tujjukire Allah subhanahu wa ta'ala tukole adhkar ez'enjawulo tulina obuzibu nti tetulina basomesa baduat tebaliiwo kati baduat engeri gye bataliiwo abantu tebayinza kukola ibadat kubanga omulimu gwabwe Allah yatuma bannabbi bajje bajjukiza abantu era Allah tabaraka wa ta'ala n'abanga agambye nabbi sallallahu alaihi wasallam ajjajjukiza abantu era nabbi n'agamba al-ulama warathatul anbiya kati abamanyi tetubalina kimala kati olwokuba nti abamanyi tebaliiwo kati abasikize babannabbi tebakola ki tebaliiwo nfuna bulungi twetaagisa murafaqatul akhyar tulina mikwano gyaffe gye tulina nga si mirungi twetaagisa okubeera n'emikwano emirungi okusobola okukola ibaada buli lwobeera n'omuntu nga si mukozi wa ibaada naawe obeera mu layini eyo kati twetaagisa okubeera n'emikwano nga mirungi nga gikola ibaadaati okubeera nti tubeerawo mu misomo egy'enjawulo girina kubanga gitegekebwa mu ntegeka ennungi ng'ate nga n'abantu abagenda okubeera nti basomesa tulira balina mu thiqa kati ekyo kijja mu bukulembeze bwaffe okusobola okubeera nga twanguwiriza abantu okubeera nti baagala eddiini yaabwe baagala okubeera nti bakola ibaada so ibaada mu bufunze thiqa kwe kubeera nga tulina obwesige mu muntu onfuna bulungi so kakati mu bufunze nti abantu bavudde ku ibaada tebavudde ku ibaada nti bavudde ku swala yokka tebavudde ku zaka yokka wabula n'ebintu ebisigadde babivuddeko tebali kusinzizaamu ani Allah subhanahu wa ta'ala omusiraamu yenna waaba abeera musiraamu wonna kyabaakola kyonna tukiyita ibaada jazakumullahu khair bali nga baraba nga mu butuufu kyoli okukola tekiriyo kakati yenna akanata ono ali mu kavuyo gwe nga regional assistant rolo yo yaba district qadi era kasita obuuka ne bakuzuula nga obuuse n'ogenda mu basiraamu aba bulijjo ba district qadi bajja ku boycottinga program lwaki kubanga weerabidde nti okola roles za mufti okwasaganya ne ba district qadi barakallahu fikum twagala kwebaza buli kiisi abeera ku mpewo nga atuwuliriza era twegerera ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atukolere enteekateeka
system zaffe nga obusiraamu naddala obukulembeze bwaffe obwa Uganda Muslim Supreme Council tusaba Allah tuwaddeeko tusobole okubeera nga tutereeza naddala tufeeyo nnyo okulondoola ensonga ey'okufuna abasomesa abasobola okubeera nti basomesa abaana baffe mu primary beere nti basomesa eddiini naddala nga program kati yatandikibwawo ne Nur Islamic Institute okusomesa theology Nakaruka Islamic okusomesa theology nakati essaawa zino ku Nkoma Senior Secondary School eriyo theology program ku Tawfiki n'essomero Tawfiki Islamic olimanyi weribeera. Yes sir, Said Zentebero. Tulina program ezaki program z'okusomesa abaana baffe eddiini tufuneko enamba ey'abasomesa abajingirire abasobola okusomesa abaana baffe mu primary section. Otherwise tuyinza okubeera nga okuyingira mu ministry n'okuyingira mu curriculum butereevu tuyinza obutayingirayo bulungi naye tufuneko abasobola okubeera nga babawaako ebyokuwaddawaddako okweyongerako ku bakama baffe abaatukulembera mu ddiini eno. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuleetere ba role models betusobola okubeera nga tulabirako baleme kufuuka nsonga Allah kutubonereza ku lunaku olw'enkomerero wabula eddiini tugibeere nga tugikwasa kannabwala mu mbeera zonna mu byenjigiriza mu byenfuna riba ebeere nga eva mu community nga tuleetawo alternative eyokubeera nti abasiraamu bayinza okwekuŋŋaanya tukole ekyo bayita Islamic banking abasiraamu bave mu riba. Otherwise omuntu alemerera okusaddaaka ng'agamba nti baseeka bagamba emaali ya riba eri haramu kale kakati nze n'okusaddaaka zisobola era okusasula ezzaka imaamu nze sisobola kusasula zaka kubanga essente zennina eryo ettaka lyolaba lya looni ate looni bammanja sente za riba kale kugamba ebintu bingi nnyo twegera ekibwa Allah subhanahu wa ta'ala asaasire baganda baffe bonna abalwadde abali mu buyinike embeera zaabwe ez'ebyensimbi nga zoonoonese abali mu riba tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abasaasire musasule amabanja g'abandi muveeyo kubanga si kyeyagalire ogendayo ng'olaba nga embeera embi oyagala okubeera nti weetereeza naye so si nti kubanga oyagala kubanga singa wali oyagadde singa wali olina obusobozi tewandigenza ate bufune ki ofune loan naye olw'okuba nti ogenza kufuna loan tugere ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa obusobozi ogisasule naye togiddamu naye tukole enteekateeka ng'abasiraamu twekuŋŋaanya tufune ssente ezaffe nga ensimbi tusobola okuzeewa nga teziriiko magoba. Tusabe Allah tusonyiwe ffenna. Nastaghfirullah nastaghfirullah nastaghfirullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanza tweyanzege mukadde waffe Imaamu gwakubye essimu n'abasanyusa bonnasegi byetusobodde kukwata kadde oluusi kaba katono ketwandyagadde tukwatemu amusimu tunyumina mmwe ate ketusomesa nako oluusi tulabanga akatono naye nevertheless ofunamu kyopiikingamu biyinza okukalubiriza okutwala byonna naye gwetwala mutwazi kintu kimu omanye nti accountability ogenda jjiwa as an individual ku bintu byonna byokoze owa Mungu Allah agenda kuvuna omu just akafaananyi nti bubeera mu center bubeera mu kibuga bubeera mu kiraasi bubeera mu staff room bubeera ku stage ya boda bubeera mu taxi park taxi zibaamu nyingi n'akaseera katuuka nga tudda waka buli omu agenda n'ayingira mu mulyango gwe buli omu ayingira ku buliri bwe buli omu n'alabirira famire ye omukitegeera ekyo tujja kutereeza society kakumira mpeera batukuumire kabadde kalowoozo kamu kambe naawe kakumira mpeera batukuumire tuddamu nate twesinkane mu programu ezinjawulo sibe bulungi njagala Rolex mpaayemu naawe mpaayemu. Tuli energy tukuletedde gaasi omulungi osika kipusi chapati mberenge oba oli wa hotel usanga ekyengera opposite ku Lukadde ku Masaka Road essimu 0753515994 oba 0756331354. Save Tuli energy is your answer. Islamic Media.
Islamic Media.